Joro nabadde mu video shoot wabadde onnoonya nakuyirebya nekufaako nga mulimu nina ogumaliriza kubanga wiiki eno teggwako kasikuwadde tune naye banno bafulumiza ennyimba bajjawo ne bakuba ebivulu waiki ng'osiise twebuuza ono yagendera ddala mbusomesa mundongo nkyalimu ddala bannange kyali muvubuka muto emyaka kikyasobolera ddala okubuuka ku stage oba okuwandiika so sinakaddiwa just mbadde ne weewaamu ka break n'oterezaamuko then n'oddamu n'osinziira yamaani olweno tuni gy'olese gye bayita batya bagiyita mu Luganda bagiyita laba omubiri mu Luzungu bakiwandiise mu Luyaaye si bode laba omubiri nakula mmanyi ekintu kimu nti omuntu yenna bw'abaako akalungi kakolera weebaze ayinza okuba takutuusiza ku kisembayo naye mwebaze osiime amaanyi ge kuba mu ebyo ebifo wawaddewo abantu bangi nnyo nga bayisawo byabwe okitegeera emyaka n'emyaka negiwera kati zaate bwe nsangayo omuntu nga Eddie Kenzo avaayo n'agamba nina obaako ne wentuuka Eddie Kenzo ne bwalemererwawo watuuse olowooza ekikabadde kano si kakubakozesa akalulu kaggwe nga ne copyright eyo temunnagifuna otukozesa otya bawakozesanga abayimbi anti kati bw'oleeta copyright wale bw'ogikomya wogituusizaawo kitegeeza ngenda ajja nkuyimbire bwereere oba kitegeeza kati mba nkuwake era siri osigalayo nga luliwe mukadde ate oba nkozeseza otya lwakuba nkoleddeyo ka PR nti weebale nze neebazizani nze neebaza President Eddie Kenzo sineebazaako President wa ggwanga sineebazaako Uganda oba gavumenti kubanga tennamaliza mulimu gwena kukola olaba ndowooza kyeggamba bwe tulituukayo nga batuukiriza ogwabwe nabo tuli bawe engalo za mu bbanga ate tujja zikuba mullo kyekyalema bwe wali president wa WUMA kyekyagaana awo gwe okutuuka ku Kenzo kyatuuseeko ekyalema nze siri nnyo muntu wa sauti saagala nnyo ebintu byakundeekaanira oba ndimu olukungukungu simanyi naye saagala nnyo ebintu byakundeekaanira naddala nga mmanyi nti kyembadde nkola kiyamba ffe olumu mba ngamba nankwesonyiwa naye musuuza nsingako awo nti yagumira ebivumo upcoming tanyigirizibwa kubanga copyright eprotecting oyo yiye ekikyo nga upcoming genda mu mateeka gagoberere ekirala genda mu federation basomesezaayo okumanya engeri gy'okuuma ekikyo okitegeera naye the forces of life tezivaawo veero buli kimu ogenda kikolerera si nti copyright eyamba eyasikolamu okusinga ataakolamu oba the reverse gye guggwera yonna ogenda kutobanga omusajja oba ngaomukyala process of life tosobola gikiitinga lwakubanga balese copyright oba lwakubanga teriiwo buli omu alina otoba nibaako ne bwetuusa mukama naye naakuyambako wasala akapata nojjako ebiviriviri buli neera ne tulowooza nti akalulu kano wekatandika yegwe omu agenda okubeera mu kaweevi bw'okunoonya akalulu k'ekira tetwakulabye ekira tetulina we tukulaba kyokka twali tumanyi ogenda kwesimbawo Honorable Ssemujju yayogerako nange naŋŋamba mulekeremu sanje kira kimu nga tewali ddoogo fugamu ekisembayo nange nze nti gomye muŋŋambe Museveni masigo naye nga wenkola ki bwe nsigalawo